Ebikonde bino byesungiddwa katono bijjemu omukoosi olwengera kakiiko akafuga ebikonde abazannyira ensimbi mu ggwanga ka UPBC gye kabadde kasimbye kuuli. Entabwe ebadde eva kwani akkirizibwa ekibiina kya Uganda Boxing Organization okuteeka ebikonde ebiri wansi w'ekibiina kino ng'aba Uganda Boxing Union bagamba nti bakkirizibwa mu mateeka. Newaakubadde bino byamaze dda okutuuka mu kibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga era ng'enjuyi zombi zasisinkanye ensonga zisigadde zikyalaalidde era nga zirinze ebikonde bino okuggwa ziddemu okukwatibwako. Kizuuliddwa nga ebikonde by'olwokutaano National Council of Sports bwerina okubeera n'ababaka basatu ssaako UPBC bataano okwekkaanya ku nzirukanya y'ebikonde bino. Authority bodies ziteekinga ku stand. Si kusanyusa ono bw'ajja n'oyogera naye n'omusanyusa n'omugaaga omutuufu naffe tujja n'otugamba ffe batuufu etuuka mu meeting nga ffe nawe tuli n'ogamba kati tujja tugenda mu maaso nga bwe tulinda tulabe kye tunaakola. Aba UPBC bagamba nti obuyinza babulina okukkiriza aba UBU okuteeka ebikonde okusinziira ku bbaluwa gye bafunye okuva mu kibiina kya Uganda Boxing Organization so nga n'aba UBU nabagamba nti baafuna ebbaluwa ebakakasa. Bino bakuba ebikonde bagenda okubeera migwa tebakutteeko anti buli omu avuddeyo okubeera nga bwagenda okuwuttula munne. Ngenda suubiza abawagizi bange omusajja ngenda mukuba era ngenda mukubirawo ku round ey'okusatu. Omusajja munene naye just ajudde muka ngenda mukuba era ngenda mukamulamu omuko ogwo gwalimo. Sasa ikifika hiyo tarehe ya Friday tajua jinsi ya kwenda kumfanya huyu jamaa this guy. Nitapiga kipigo kibaya sana. Ebikonde bino bijja kubako n'ennwana endala 5 omuli Robert Kamya yakazibwako erya Dr. Waswa Juma, Kigundu Juma, Mudawa Teny n'abalala. James Manja, WSTV, Kampala. Why am I saying this?